musabe nnyo makulu aleme kuzaala mu bugingo. Mujja kulaba kye bayita omwana atamanyi mwana wa makula njagala bamukula. Ebya Pastor Bugingo byongedde ddala okubeera nga byononeka bwe twogerera ssaawa zino ate Bina Baby ebyama by'omumotoka tabijeeyo. Obutambi ne videos ezikuletedde mu maaso awo ogenda kubanga obyerabirako. Full figure ayingidde ku speed eya waggulu nnyo anti ayina okutaasa bosi we. Olutalo luno lwa bigambo n'obutambi bwenkuletedde mu maaso awo naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba ogimpereka like kamankaso tambula katukira obuna abanyagadde okumanya kweno information naddala timu Teddy Bugingo Katonda ebyaddala ali mu kukola. Timu Pastor Bugingo namwe njagala kumanya gwe oli ku side ki onaku olwaleero omukulu Full Figure n'abalala bavuddeyo ne batandika okubeera nga basojja Teddy Bugingo nga bamugamba nti no otawayo omwana Isaac Bugingo eri Pastor Bugingo Susan Makula ajja kuzaala omwana omulungi ate nga asinga apapo. Njagala kumanya mu comment section olowooza bine bigambo Pastor Bugingo si yamunwe kubanga ye bosi we okisegere kino ekyo ate Full Figure obanga omwitegereza bulungi oba omugenderereza olabira ddala nti byakola buli kimu kibira planned era abaliyo abambeera emabega. Njagala kumanya gwe mu comment section Full Figure byayogedde bina engeri gye bisobola okukanga Teddy Bugingo anaawayo omwana oba bijja kumwongerera ddala okubeera nga bimukalobya bimufuule ow'amaanyi. Njagala kumanya mu comment section sokola pe video eno omala tuwule endowooza mu comment section. Musabe nnyo makulu aleme kuzaala mu bugingo. Mujja kulaba kye bayita omwana atamanyi mwana wa makula njagala bamukulageko. Kati ate omulala bulabi ku kifaananyi omulabi mu reality bw'atunula bw'omala omulala mu reality omunoonyerezeko ku mpisa ze neneeyisa n'amagezi g'ayina. Omwana wa makula oli atunula emitala ne zaaka. Omwana tulabanga mulenzi omwana wa makula omumanyi bw'atunula atambwa ettaka ne likyuka litya simanyi na linnya. Omwana wa Suzani Makula simanyi linnya naye Makula ayina omwana omulungi omumanyi. Kati ate gwe anaazaala mu bugingo anaaba afaanana atya era mmwe ab'ettima mujja kwetta. Musabe busabi aleme kuzaala ate nga tekisi. Njagala okubuuza omukazi gwe bayita Bina Baby madde segenda kola live kuwa ekitiibwa nkwagala iwa my friend. Mukazi gwe nakula nkuwulira wadde nange ndi mukulu naye nakula nkuwulira nga mukola ku ddembe ko nga simanyi nti ndikola ne ku TV yonna wadde radio. Nkuwa ekitiibwa nkwagala I respect you naye ebigambo bye wayogedde be bingi gyeyo. Bina Baby olina abaana bameka osokono go setting ku baana omanye ebizibu by'abaana b'entalo z'abaana wali oguze wadde akasabo kasatetu omanye bagula pampa wali oguze ku kotoni asabika ennyuma. Mwande mubulu omuntu gwe muswalira Bina Baby wali osabira wane mundeba wani wasoda checha kujjawo osobola kulaba nti checha kujjawo osobola kunyonyola abantu. Njagala kasu mu kamera banyonyole kyakujje kanani kiki ekyakugobe kanani ekigenderwa kyo nekirira kyo kyali kiki kyeta kujje kanani gaso watasobola kwogera ku musumba kirungi tosobola kwogera ku Susan kirungi kubanga ebigenderwa abo byagaana okuyitamu ebirubirirwa abo byagaana. Musumba Bugingo bwe yava mu ndeba nawe nova mu ndeba n'omugoberera ng'olina ebirubirirwa abo byagaana okukola. Osobola omwogerako bulungi engeri gye nkuwa ekitiibwa saagala kuyingira. Katonda aba teyasobola kukwanukula bantu mwe Katonda aganye okubaanukula okubajjako obulumi bwe mulina ku mitima lwa mitima mibi gye muyina kyoba Katonda aganye okubaanukula. Katonda yanukula abantu akubanga akebera mitima. Kasuku yefula mukwano gw'abagingo talina mukwano talina muntu gwaswalira. Si buli mboozi gy'ate ogenda gyogerako nabadde sigenda nakwogera ku busumba Bugingo. Bina Baby yandese okwogera ako n'abasumba aboogera ku Bugingo bali ku bakazi abalala bali amatako abala batobaana mu maziba zino mafundo nabo boogera ku Bugingo. Singa baali bakola mbuto singa amatako gaali gafuna embuto singa omanye embuto abasajja ze balina wano naye nabo boogera ku Bugingo. Tozaalanga ku mwana oyogera ku mwana wa Bugingo nga naawe kenyini weeremererwa. Nze nina abantu benneewuunya naye neewuunya omusajja gwe bayita Kasuku aga Katonda ali muggulu musajja gwe simanyi kizibu ky'olifuna n'otegeera nti okubunanfuusi
obutaba na mugongo obutaba na muntu gw'oswalira kintu kibi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.